Yes. Ate omira mu public oganti gwa muzaala. Tata akuweredde ofunye school fees bulijjo. Ate ogana omukazi gwalina gwa muwasiza. Era tata ogamba gwe mukulu mulekera okusiruwaza abantu. Mpuuga. Ekintu kiri kimu ate ng'ojja kuvaayo kyogere. Oli musajja Munyarwanda ate okolera Museveni. By all means ojja kyogera kubanga Parliament gibadde mu myaka 15. Museveni yabadde afuga ate ng'afugira ku bubbi bwa bululu. Ng'osubidde amateeka ge yakuwandiikidde ge wajja ku CMI electoral reforms gagenda mujjako. Ng'osubidde nti ogenda kuteesa ne Museveni ng'abaade mu kuteesa ng'abateesa ne Nairobi nga eno bateesa ngene bwakube essimu ngere mukube emmundu ogenda kuteesa naye eki kubanga mwe muli bakozi be abadde ab'ekyama. Dikiteeta yenna nakyemalira takola bw'omu. Dikiteeta abeera n'abantu abamukuutira akadingidi ku mitendera gyonna ye kyalina okukola kuteekamu ssente. Dikiteeta alina abamubegera eri abamuttira eri abamukolya buli kimu. Kati Mpuuga mmwe bamu ku bantu dikiteeta bakozesa okubuzaabuza bannayuganda wabula njala kugamba ekigambo kimu. Effort gy'oteekamu nti ogenda kuleeta electoral reforms za Museveni ze wajja ku CMI ngenda kuga ekigambo kimu. Wumuze ngalabiyo bannayuganda bakutegedde odde wammwe e Masaka ng'obudde e Masaka butuuse. Otherwise ekiddako ekinava mu byebirako ojja kitegeera. Temubadde bannabyabufuzi mubadde bakiguumaaza. Ng'oyagala okutegeera abantu bano nti bwefufulufu. Kamba kumenyero bategeere. Abavubuka ba DP bonna abavubuka ba UID bonna kizibu nnyo okukwata enjogeza gye bayita microphone n'akuwa statement nga tajereze. Enkola yaabwe bonna bajerezi. The moment you challenge him somewhere tasobola kunnyonnyola alizootinga kukozesa terms za kujerega. Ekyo mugende mukinoonyereze ku baana ba DP aba UID DP buloko. Enkola yaabwe eryemu when you challenge them they resort to the system of abusing and disrespect. Ye system bonna ddayo bategeere bulungi nnyo yenkola yaabwe kubanga baali balowooza nti teri bantu basobola kujja kubalizoninga mu byabufuzi ate bo baali balowooza nti olwokuba baasoma amateeka abamu ge bata practicinga ge basinga okutegeera. Mpuuga njala kubuula bwali ng'okyali mu Democratic Party ani yakuwadde ekifo kyero siwano mu Parliament gw'okulira kakikomo lusiwano? Taliyo, yali Kyagulanyi. Ani yakuwa commission yali Kyagulanyi? Kati otandika oti ogamba nti gwaleta Kyagulanyi. Please oswala. Kyagulanyi yali amanyikiddwa before even you become a politician. Kyagulanyi yali amanyikiddwa nga gwe tonnafuuka mu bibiina byabufuzi. Ng'amanyikiddwa ng'omuyimbi kafu ng'amanyikiddwa. Okitegeera? Kati mulina karakitaazi zino wammanga. Ate kisinga okunnumba buli gwokwatako yenna afuuka musiru atya. Njala muwuliriza mukyalo ono Juliet Kakande bwe byayogedde ngenda muddamu katono nnyo single statement bweti yayogedde bwati byadde kubukedde yagambye bwati. Munuupu tewabaddeewo muntu yeekakasa nzira nfuna kaadi oba sigikola ki sigifuna olw'ensonga paati terina constitution. Leero mpuliriza bulungi. Sigenda wa kanso yamunnyonnyodde. Wabula njagala muwulire bannabyabufuzi oba tuteeka. Tulwana kujjako Museveni in any possible way. Batuteeka mu kufuna kaadi. Tetuli ku level ya kufuna kaadi. Njagala munkwate bulungi. Ekisookera dda ekibiina kya National teri kibiina Uganda Electoral Commission kyesobola kukkiriza kibeeremu existence nga tekirina constitution. That is wrong. Kirina constitution. Wabula constitution eyo somehow somewhere ebeera amended ekyusibwamu okusinziira ku mbeera ebeeriwo. Robert Kyagulanyi Center President omulonde ne banne baatuula ne bakyusa mu constitution eyo etuukagane n'embeera y'obufuzi eriwo. Electoral Commission ng'ekozesebwa ba Mpuuga baagaana Electoral Commission abakozesa Museveni okuddamu okukola ki okukkiriza constitution empya.
kati bano kyebeerabidde era bawaabira Robert Kyagulanyi Ssentamu omusango mu kkooti ng'omugenzi omulamuzi oyo omulamuzi omunyarwanda eyasala mpuga ntalina musango ku miliyoni 5 yagulimu era nze nabagamba nga tegunnafuluma wantu wonna era be bano kati Juliet Kakande bw'ogamba nti mu Nuupu tewabadde walina ssuubi liddamu kufuna kaadi so mu embeera yammwe yonna yakufuna kaadi is not all about remove Museveni from power fete tuli ku level yakufuna kaadi no kati mentality y'abaana abantu ebadde yakufuna positions tebalina option ebintu biri byanjawulo position kwe kubeera ng'oli ayagala kubeera mu kifo ekyo wawulira emirimu wafu wabula tebalina kirowoozo kirala kujjako Museveni kutwala ggwanga entebe ennene yensonga ki yagambye nti tewabadde omuntu yenna alisate ndadala n'okufuna kaadi mukulu we are in revolution not in politics era kino kika buli comrade yenna siddamu okulaba omuntu yenna akubisa posta mundaba nga 226 genda okigambe ennyoko currently nkiddamu siddayo okulaba omuntu yenna akubisa posta mbu simanyi tugenda 226 yes okulonda tumanyi gyekuli era tulina protest vote naye ffe we have option tulina ekintu ekirala kyetwagala before elections mutu bw'obanga oyagala opposition yo nga gwosuubire nti gwe position gy'oyagala ffe tetuli awo tuli ku option yakujjako Museveni by all means why Museveni yeeta mu kaluka ekinaana ng'asuubira nti ebyobufuzi abitegera baamukuba fuuvu n'agwa the only alternative or option he had is to pick up guns n'agenda n'akozesa amaanyi okujjako bot think about options not positions mbwammwe sente z'omalanga okubisa posta funa abantu 12 ba 30 nga mwendewooza ejjako Museveni nga temugenze mu kalulu mbwammwe kobere member parliament kobere kansala kobere chairman ero sifiri Museveni yagenda mu kalulu k'ekinaana ne bamukuba n'enkoona he had other options yakwate mundu so ffe twetaaga abantu balina option so si positions munfune bulungi kobere gwani ng'akubye posta gite ku munda baga 226 nawe weeriko yes tumanyi mwagala nnyo eyo si ye target yaffe yakujjako Museveni ideology na buli kimu ky'okozesa okuteeka ssente okufuna position ye kikozeseeko mu other option okujjako Museveni before the elections